Open Media. Afanyika kamu. Wasigala omeka. Ezasigala. Wasigala ekameka ebintu by'omugenzi. Ekaso omugenzi wasigala omeka. Wagwe mukulu gotunde ebintu gobigabanga weyagala. Ono mwadde satu ono mwadde tolina buyinza bukuwa kugaba otunde ebintu by'omugenzi wano okole fuba wano. You don't own anything there. Jagala bintu bya mugenzi sagala bya malinga lindiwa. Bintu bya mugenzi byagala byonna nga wabitunda byonna. Yoko wewe kifuba. Olunda wewe kemu. Baba nga mugamba ne baba lwaki mpisibwa bwenti ekibanja kino kinene mpawe nnimire yike 3 oba 4 nga ziwe oba oli awo ndigula ki ewange kablazo yaga bukedde tutambudde bwagambizibu egenjawulo ng'abantu ba bulijjo waliyo ekisenye emmanga eyo ekisuka mu 10 akiguddeko akitunze nembeera awo nemugamba kablaza koze ntya okubaawo nabbe emitwalo 10 bakedde ennaku zino gye butali wala nnyo apangisizza yikazi 10 obukadde ne bugenda yampaka emitwalo 20 namuganda we nno bwakedde alina ebizibu yatunda ettaka lya nazaalawe bateme ku ttaka okwo kwennyini okusasula nazaalawe yikanga namba ne bugenda bwakedde asaka ku bintu bya mugenzi ttaka lya mugenzi byonna bya taata tubeeraawo tufunye embeera eyagala otundako nga mulwadde tetulowooza ffenna nga bwalwadde tugabanemu buli omu atwale omugabo yejjanjabe otwale ogugwe naffe tugende bweyatuuka okuba ngaaga yalinga master plan olwo egira nga obuntu buno yike mu kitundu yikabiri tugendera nange nampaako ku fuuti tutawere yika yadde half tutambulira era kati embeera tutambuliramu nagenza okulya olwaggwa ekyo buli kadde atunda batonamba yina kimbugwe muganda we natunda ettaka bwakyo si muganda we bwakulenya nti watunda kati ye akola ki yandiwadde yadde yikeezi neweeyiya omusajja oyo tawuliriza ssebo amba sirina budde bwekyo kati bwe neebuuliza mutuufu kyakola siri muganda we tebatuzaalira wamu okubirya yamenya nti ntunze kati ye akola ki bwena kuli ttaka lyabafu ensonga yange akali ndoza tule bulaza soko mpe kwa leto bad administration ya kadde wange nzi yafa nali nkyakola bukuzi mpaka leto bad administration ya leto bad administration wafu yafamu libatona yetu ajifuna siwali yankwata okugenda kugifuna tuli wano tutudde bwoba wenenye kati nga bukyali bayibuli njirinda wano Matayo 5 abiri mwezi mutano nja ebintu byetuliko si bibyo ebintu byetuliko bya mugenzi lasto bamweyana kitegeeza gwe tobinako buyinza notabinako buyinza mwenna mwekanakana nedda njagala letter of administration gye njagala bino mbifunye njagala letter of administration ebbaluwa ya administration general ebukkiriza okugenda okugabanya ebintu by'omugenzi n'okubitunda nga bweyagala nga bana tobawadde 37 azigabanya otya 27 wagabanya otya esatu zavaako nga zakijja kati kibaze ono ne muwaako 3 ono bwe muwaako 3 abaana bakajango nemba waako 3 ezo mwenda gofunye meka kakati waliwo omwana wa manyinaze nemuwaako 2 ezo 11 kakati awasigadde notwala newabanga tulinda abaana babadu ajja gwempa watwalako meka ezo meka kwa mwagabana anti era nange nina kufuna kwezo wafunako meka nze sinaba kwegabanya kati gosubirako meka subirako 3 kajje watunda okompasetinga nazaalawo wajijjawa nemujiwa nyazalawo wajimuwangani tewera yika wajimuwangani ate mukazo wajimuwangani eyo emu wajimuwangani
namuwanga asubira ku mugabo gwange nti bwenaba nfunye kwinja obuwandiike weebuli okusala obwa famire obulaga nti no nze omugabo gwange guli mugumpa kyamandozo tubigoberera njagala eka gibawadde omukazi ogizze nga bukola ki nga bukyali kyakubiri ogenda kunkolera statement engeri gyewagabanyamu ebintu by'omugenzi ewa saidi wali saidi wange tuwulisa banange ono kati muveeko naawe tukuvuddeko ogambye olina letter of administration eyakuwa obuyinza eya kooti gyenjagala njagala ya kooti ekuwa obuyinza oleko omasaguke wekomya ebintu by'omugenzi am charging you for intermediating the property of the deceased ekyo myaka giri 2 muntu ya bulungi ekyokubiri okukozesa ekifuba nogenda ogaba ebintu by'omugenzi katolina buyinza gobera gwomusika w'omugenzi tolina buyinza bukuwa kugaba bintu bya mugenzi otera kuba nga olina letter of administration nedda nja ogenda okolera ebintu wano wammanga ono agende wa saidi bwatuge wa saidi ankolere ebintu byonna nga webiri letter of administration naye agimuwe kopi yange tukategere nja kutereza bintu bya mugenzi oyo ngende wansi singa nasanga nga watunda ebintu by'omugenzi mubulya bulungi aboluganda singa nasanga nga watunda ebintu by'omugenzi oŋambye wano tewatunda siwe kiri jangu terekuwana ekinkumu okakasente watunda oŋambye tewatunda jangu wakolaki byepandisi watundako ki kitegeeza okkiriza nti watunda olindeko nawe jangu tekawana ekinkumu binaŋambye abooluganda tatundangako kati bijala kuyingiza anjagala ate asooka amale okkiriza bino byagize tuddemu ekirala jangu wano ate ogamba watunda ogambye totunda sampulitiya famire y'omugenzi mugifunira looya atya ye administrator general yatwala ebintu byabafuuwa mu Uganda yalina okuvunanyizibwa ku bintu byaki by'omugenzi nze ebyo najja kubitunda oluvannyuma njagala ompete of administration twambuke nkuba nina kutunga agende ewa mukulokero ampandikira ebintu byonna byonna abiteeke wansi byonna nga wobadde obitambuza byonna ebintu by'omugenzi olokoneterero yawano nange namuyingiza mukukomera tukategedde abooluganda nze sirina gwe mmanyi kummwe sirina gwe mmanyi kuki kummwe ate neyo sirina kyenneetaagayo ewammwe njagala bintu bya mugenzi byonna n'abaafa buli muntu afuna kyenkanyi nemuga nti okutunda si kulungi bwotunda ekintu tekidda nebewa enyumba ino ogipangisa tegira ki funa omuntu opangisa yadde emyaka 10 yakaluka kajja kukola ki kajja kulya era kwekufuna abantu napangisa eka 10 bamuwako obukadde bubuzi bwalimpa omunyawo milioni 10 anti munenge kakati ntugenda nga bigira bitambula mpola kakati ate banyina bwajja n'abatemerako n'abawaako talina buyinza anti bw'abawaako nga ye kenyini era buli omu nagira nga chairman obadde okola endagaano z'okutunda ezitunda yewezerera era kyembadde ngamba weba muze abantu abo nabagulawo bande badde babirawo ate buli yagula ajje n'endagaano ye kisobole okulaba nti koloki kiyamba naye ebintu bino sebumukulu